Abagoba ba taxi mu kibuga Lugazi nga bali wamu n'abakulembeze mu kibiina ekitaba abagoba ba taxi mu ggwanga ekya Uganda Taxi Operators Federation basinkanye okutema empenda mwe banaayita okutereeza omulimu gwabwe ng'ensinkano eno eyindidde mu paaka ey'e Lugazi. Mukubaganye mutemaganye embale ezo z'entalo eziba olimba w'eggwanga n'ekitiibwa kya Buganda. Ssentebe w'abagoba ba taxi mu Lugazi Badru Lubanga asimye abakulembeze mu ttoofu olw'okubakwasizaako mu nsonga ez'enjawulo ng'ategeezezza nti obuzibu bwe basanga ze paaka ezimerukawo buli lukya n'abagoba ba taxi abatayagala kusasula misolo. Namba emu waffe mu taxi nkwebaza bwe bali okuresipondinga. Chairman Mr. Rashid Sekindi nkwebaza okutukkiririzaamu okwaja mu ofiisi yo n'okuwa obuvumu n'okugamba tukyasobola okubeera ekitwagala okubeera. Ye omuwandiisi Kasozi Kezekia aweze nti singa abakulembeze mu munisipaali y'e Lugazi tebajjawo siteegi y'Ekiyindi Kataka ekulemberwa Kasasa Ali nabo baakufulumya mmotoka zaabwe bazize ku siteegi eyo. Ssentebe w'ekibiina kya UTOF nga ye Rashid Sekindi asabye ab'oludda lwa Kasasa okukwatagana n'olwa Lubanga ng'avumiridde n'emize egifumbekedde mu bagoba ba taxi era n'asaba abakulembeze ba munisipaali y'e Lugazi okuyingira mu nsonga eno. Kakati bwe mubeera mu ntalo mumaliriza nga ssente z'abadereeva ze baali badde bafuna eza welfare ate zibayamba kwenywereza mu ntalo. So nze basaba nti okugugula n'okwo obubaka obwo mbuwa ssentebe ne mbuwa ne bali. Ate bo abagoba ba taxi mu paaka y'e Bwayise batongoza mmotoka ez'amasannyalaze ng'omukolo guno gukulembeddwamu amyuka ssentebe w'ekibiina kya UTOF nga ye Kedi Stephen ng'onaasabye abantu okuzettanira kuba zireeteddwa kutaasa butonde bwansi. Ffe nga UTOF tugyagadde kubanga mmotoka z'amasannyalaze tuzibalamu ffe zitukolera singa mmotoka ez'amafuta. Kakati electric cars zizze nezeetaaga ssente okuzifuna ate yewe tugo kubanga ziyambako okulaba nga zikendeeza ku emissions. Kano Makanga Boogere Fred nga yennyini kifo awateekebwa paaka eno agamba nti enteekateeka y'okubunyisa tekinologiya mu ggwanga yakuyamba nnyo okutaasa obutonde bw'ensi obusaanyizibwawo ensangi zino ng'agamba nti mmotoka zino zaakukendeeza ku nsaasaanya y'abagoba ba takisi. Naye nga tulowooza nti gavumenti tusuubira nti gavumenti ejja kuwagira eno enkola kubanga yekendeeza kukozesa omukka kusooka ebibira byaffe ebisinga nga bwemanyi tubyonoonye nnyo ate bwe tunasigaza ebibira tubimazeewo ate n'omukka nga mungi tweyongera kubeera mu buzibu nga society. Ye ssentebe wa takisi eno Mukasa Smart agamba nti mmotoka ekoleddwa bulungi wabula nga bakusooka okugyekennenya bamanyi obugumu bwayo ng'ayongeddeko nti ejjidde mu kiseera ekituufu kuba ezo ze babadde bagula nkadde nnyo. Newankubadde akabeeyi kali wagguluko singa basobola otukkakanyizaako ku bbeeyi emmoloka eno yanjawulo zino ze tulina kubanga eno emmoloka yo tukanika wabula olina kugula ku kiki empiira ate emmoloka eno erina galanti ya myaka 5. Kaweesa Po ne Mirimu Kenneth be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.